no olwa Good Friday namwe tubakulisaayo message awasinga obungi yatambulidde ku bintu bisatu yatambulidde ku nsonga eya agreement ey'emmwanyi ensonga ey'akatwa akagenda maaso okunyoka mu ggwanga ate obaolyawo n'ensonga ey'emiwendo egy'ebintu egyongedde okwekalanga baplanets baffe ab'enjawulo summons ze bawadde babadde bazzaamu abantu amaanyi n'okusaba gavumenti okubaako kyekola ku miwendo egy'ebintu abamu bagamba temugaginga abantu kwogera ku nsonga ya butwa obaleke boogere kubanga weeri ensonga weeri lwaki temukkiriza abantu okugenda maaso okukyogerako kibeerera nga kivaawo kale tugenda bira byonna ebyatambudde over the weekend tugamba bugambe nti Easter Monday tubagaliza Easter Monday nungi bwe buti tuba tutandise fe tusimbudde tugenda maaso okutuusaako ensonga zonna ate nga bwe zatambudde munenka akulamuseeko tulaba ate enkyero olwaliro bwe tugenda okubeera nga tuseetuka mpolampola. Mu Ekereziya Katolika olunaku olwaliro abaana abawerako bagenda kubanga babatizibwa. Bagenda kubanga babatizibwa n'olwekyo tubagaliza emikolo okutambula obulungi eri abo bagenda okutwala abaana ate okwetaba mu nteekateeka ezo. Olunaku lw'eggulo lukulike ate olwokutaano eyatwegattako nange ekulisaayo mu ngeri ey'enjawulo yonna gye wasinzirira eyatoka ku Canaan Land eyali ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ku Salt Media. Nsuubira nti Mukama Katonda aliko kye yakola era akadde kano abasinga obungi tuli mu bujulizi naawe atannaba erindirira bamugumiikiriza Katonda eyakyadde ewaffe n'ewuwajja. Nkwagaliza weekend ennungi naye wandibadde otwala akadde kano njogera naawe maama taata abadde ngatera okuba bize ennyo nga tofuna budde bwa famire yo famire wabaddeko nayo olunaku lw'eggulo n'olunaku olwaleero era okyali nayo mufune muka akadde mwogere muko nga as a family mulabe biki ebiyinza okubatwala mu maaso olabe abaana abo biki bye batakwagalako biki byokola nga bibanyiiza oleme kubeera muzadde ali awo nakyemalira kubanga ebiro bino tulaba abaana batandise okukola ebintu bye tutabasuubiramu oba oliawo nti omwana yeetuze bamutute ku ssomero gy'atayagala oba oliawo ono yasse munne yakoze ekikwegamba balina ebintu bingi nnyo mu mutwe n'olwekyo kirungi nnyo omuzadde okumanya omwana we kiki kyalowooza nawa waali abatannaba kubafuna ng'abaana babalimbanga essomero bwe lyasazeewo simanyi balire yennaku enkulu kirowoozeeko kubanga kyetaagisa mufune obumu obwo mu famire eyammwe abagenda okukola nkugamba nti sambyako bw'oba oli kaana kambaata nga z'okozeewo z'olya nawe Mukama Katonda akuteekeremu ate omukisa ogw'enjawulo. Good morning, nise nabwire ntule Busitema mu disitulikiti y'e Busia ndi Musamya Mugwe ndina Mukombe abakyala mwe namba kubiriza mwe mukyasinza okwetaba mu bintu binene ebyokusevinga mugulewo akawunti mu Stanbic Bank ensimbi mulemeke mabanammwe nga mubateresa ssente awamala agambye nti obulamu kati bukalubo ebyenfuna byeyongedde okubanga bikaluba mu ggwanga so n'olwekyo tonkema na ssente ojja kusanga nzikozesezza genda mu Stanbic Bank ogulewo akawunti mumanya nti bwebanga y'abantu bangi wakiri abantu nga basatu bayinza okuteekako emikono nti omu abeera talina access ate awatali balala. Good morning, tubagaliza enkulaakulana ekyasinza okuba ate ey'amaanyi. Yes, ndowooza on the whole twalengedde olunaku olwajjo ndowooza Easter world over ndowooza abadde celebrated peacefully. Easter ndowooza yasoose okubanga tekuli mask abantu abasinga unmasked celebrations ezagenze maaso mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne wano mu ggwanga lyattu erya Uganda walengedde people thronged churches abagenze mu bifo eby'enjawulo ng'olengera abantu bangi masses and masses naye ng'olengerera abantu badde tebambadde mask naye nga tekyaddikiriya nti gwe gwasokedde ddala myaka ebiri okubanga abantu basobodde okugenda mu bifo eby'amasinzizo ag'enjawulo ogenda mu maaso okutendereza. Ndoza weewaawo buli muntu yasobodde okubanga abeera olunaku olwajjo ebyo yabadde naawe obadde oteekeddwa okubanga owa obujulizi mu nteekateeka y'abantu abangi abaagenda mwaka giri ebiri mwaka ogwa 2020 n'omwaka ogwa 2021 ogwali omuzibu ennyo mu mbeera ey'ekirwadde ekya COVID-19. Bwe twogera olwaliro mu ggwanga lyattu Uganda abalwadde baali bakyali babiri simanyi latest information okuva luli tebawonanga simanyi era ndowooza singa baali balina engeri yonna would know naye baali mulakyo abaali basigadde ate it was a private hospital mu bitundu eby'omu mambuka eyo baali babiri bokka abaali basigadde ate ng'era n'embeera gye baali balimu baali tebatiisa nnyo. Eddwaliro lyalakyo ndijjukira okubanga lyogerwako mu biro wali cases bwe zaali waggulu ennyo nga bagamba nti eddwaliro eryo lyali one of the best performing hospitals abalwadde baalinganga bajulira whereas abalala twalinga eno nga tulaajana batusaba bukadde na bukadde bwa nsimbi naye balinga bagamba ngaana ataana awo okusinziira nga bw'oba oli nga bajjanjaba bulungi nnyo. Abalwadde ababiri bwe nga bali mu ddwaliro lyalakyo suubira nti byatambula bulungi
kubeera bandivuddeyo ne bagamba nti abalwadde be twali tuyina bafudde kati cases closed. Abaali mu bya gavumenti waliwo eyali ali Emulago ne yali Embaale. Kanendo abuzabu nabo kati bagenda era tebali bubiba bali basamba n'akapiira. Koze Embaale embwa gye yaziikula omulwadde wa COVID. Byali bya allegations just wali mu kusooka. Case twasokera ddala okufuna ey'omuntu yafa. Gavumenti yaffe yabyogera. Stigma li y'amaanyi biseera ebyo toyinza kubanga okibuusabuusa naye bwe tutuukidde olwaliro ng'olaba nti waliwo sanity egenze maaso okulabika nti ebintu byateredde era bitambula bulungi naye nga abasinga obungi basically ndowooza Easter atambudde bulungi natambuddeko akawungeezi nga olwengera bannaffe era abadigize batambula ngera tewali ndowooza mbeera yonna oba olyawo eyinza kubanga ebateekebwako biyinza okuvaayo ng'enkya oba olyawo naye mu ngeri ey'enjawulo tusaasira abatonotono abo nga wetwogerera kaakano waliwo broken families naye nga kiteekwa okuba nga kyavudde ku miwendo gy'ebintu egiri waggulu ennyo kati omanyi waliwo kawuki bannayuganda gye twamanyiira ofumba ebyennyanja ebibisi n'ofumba ebikalu nga birimu ebinyeebwa n'ofumba kiri nga kiri plain n'okola otya ate kakati okusinziira ku nfuna y'abannayuganda akadde kano kizibu nnyo omuntu okuba ng'asobola okufuna ebyo kati we biba nga byalingawo ku mulundi guli ng'omuntu alinamuko kasente kati kisoboka okuba nti ate ku mulundi guno eno kyakoze kikyeyongedde so njagala kwogera ne bannaffe abakyala n'abaami nammwe ennaku zino mumanyi okunoba ebizibu biba nobyo mu covid temwanobanga ne mulekawo bakyala ng'okola ki ng'onoba ogenda so mbufunze abaami abanobye ne mulekawo families zammwe ne mulekawo abaana n'abakyala babimuddeeyo mpolampola ebibeera byaganye kitegeerekeka waliwo n'okuba nga omukyala yabadde tamutadde ku tension naye yalabye ng'omusajja n'abibalabalamu n'aswala n'atambula n'akola ki n'agenda n'abakyala abanobye ebyo byadda ng'enkoko yeekunobya bakubuuza nti amaka gamenyeka gatya nti kiteeteeyi kye kyantwala ebintu ng'ebyo bibeera biswaza mudde ewaka mukolagane mufune engeri gye mupulaningamu ne banono be mwegomba babifunye byonna byonna batandika mpolampola nga mmwe nga tebalina kye balina so n'olwekyo ddayo mukwatagane mukama katonda omukisa gwo weeguli agenda gubawa era yagubawa dda muyinza okuba nga mwe temunnabakola kikuzuula buzuuzi so amaka galeme kumenyeka olw'ensonga ezino Easter Monday embeera yabadde etegereka bulungi nti Easter yagenza okujja nga twakava mu baana fees so kati buli omu yabadde agenda mu maaso cleaning ebitasoboka it will be understandable ng'osobola okutegeera nti twakava fees abaana mwabazaayo isimu January bagenda kuddayo balinawo sabbiiti 3 zokka okubanga baddayo so bannayuganda n'ebyekwaso omanya nti embeera egenda kubanga anti era wagenda okuzaayo abaana ku ssomero ng'okimanyi waliwo waneene ennaku ezimanyiddwa internationally Easter tosobola gijja ku kalenda ennaku zonna ezayidi tosobola kuzijja ku kalenda Christmas tosobola kugijja ku kalenda bino ebya Heroes Day oyinza okwebuzabuza n'ogamba nabadde manyi nti bya State House yebikuza naye ze ennaku okuva dda bajjajjaffe nga nettooke balitereka ne bagamba eryo tolikwatako tugenda dirya ku Pasika tugenda dirya ku Christmas yidi ejja kakati ebimu bannange planinga mpolampola omanyi oluusi tuwangala n'abantu naye kakati nze gwembeera naye amanyi obutono obunzijako abamu ayinza just ogamba nti kano tokamuwadde n'abuubuuka n'olaba nga kikati oteeka okuba nga omanyi omuntu no planning according olw'okuba nzadde kakati kitegeeza nti sigenda kwambala osomesa sigenda kulya osomesa ojja kula ebirungi biri mu maaso mutukolera ebintu ate ne mutufuula abasibe olw'okuba ozimba ennyumba wekugamba nti munnange tunywe ku mata nti ngulese miiti oba nguleki mulemenga tukolera bintu nammwe ne mubifuula gundi oyambala olugoye lw'obadde olina Easter teggwa olina kubanga nayo oyambala lupya kubanga Easter anti mwatumanyiiza mu nnaku endala temugula abamu mugula nnaku kati kyakyuseemu naye nga mu mbeera yonna twalengedde akatwa katuuse mu mbeera nti abakulembeze ab'enjawulo n'okujja mu bitundu bino oba masinzo bajja n'obuzindalo bwabwe bewala covid omu ng'agamba nti abannaye wano wo abakulembeze babajja naddala ab'ebyobufuzi ajja n'akazindaalo ke tuba tumanyi nti covid babadde basanitizinga luli embeera neggwa buli omu nayogerera ku muzindaalo anti kaakati okusanitizinga kyandibadde awo naye omuntu buli lwayogera olwoya lugenda nedda si kyekyo covid takyali mu mbeera bweti etiisa kutuuka nti buli omu atambule kisinziira kwani covid yasinga kutwala baani olusidiiku lw'abannabyabufuzi just kutwalira kwoku katwake basinga okutya naye ekisinga okwasa ennaku kiri nti ababanga abajjayo omutwe ne bagamba nti weekali ate we bababuuza nti bana ebintu bino mutunnyonnyole ngenda okola nze si kye nali ntegeeza si kye nali ŋŋamba but kati ensonga eyo ne weewuunya nti buli kadde tujja kugirabanga nga eringanga evaayo nga tumaze kufiirwa
kubanga ku mulundi guno weewawo abantu bavaayo ne bagamba mbu bateebereza abamu ne bagamba omugenzi yabagamba nti yali aweereddwa ki katwa naye waneeno mu ggwanga kizibu nnyo okufiirwa omuntu abadde ow'enkizo omukulembeze waffe ne batakona ku nsonga yaki ey'obutwa so kakati bino ebindaazi byonna bye batembeya mu makooti amazzi gaffe ge tubagulira ne bataganywa kyayi ne batamunywa emmere ne batagirya byonna ne babireka awo n'entebe banaatera kuziddukamu naye ng'ate abantu baneeno tebavaayo wakiri kale bakireete ku flo wali eri bakikubaganyeeko ebirowoozo bakikubaganyeeko ebirowoozo abakuumaddembe balabe we bakola ki we batandiikira kakati awo weebuza who is fooling who bano bamanye ensonga z'obutwa naye nga buli omu agamba owange nkyayina akaana akatoka empeerera kenyonsa oba n'abakuumaddembe nabo balinze kubaako gwe bagamba nti okusinziira kunoonyereza kati tutandikidde ku ono naye ensonga eyo erabika yakuva neeyedde mu butale no wansi anti basajja ba Katonda kyebavudde bavaayo ne bagamba nti toyinza gaaginga bantu kubanga teboogera ku nsonga eyo ensonga weeri tebaagala ekwate muntu mulala Archbishop wa Kampala omutiibwa munaffe Paul Semogeri yavuddeyo Joan was very vocal nagamba ye asaba busabi kubanga bagabadde amaloboozi ganjawulo agagenda maaso okujja president bwe yasooka okwogera wali mu kulonda speaker zali ndowooza 24 omwezi oguwedde ogwa March naga temukyogerako era agenda maaso okubanga agenda maaso ayisa ensonga eno tujja mukolako polisi nevaayo negamba nti bano alipoota bwe yajja neyayogera byeyogedde naye bagamba nedda kive ne kwono kireme kukwata muntu mulala bwe kibanga kibaddewo kwono allegation ng'ebaddewo baginvestigating eveewo kireme kudda ku muntu mulala kale kisembe kwono bwe kibanga kyaliwo ddala ddala bakinvestigate naye polisi yegamba ate muleete eddwaliro gye bamutwala muleetego omuteebereza okubanga yamuwa obutwa ye muzeeyi yavaayo Nathan Okoli n'agamba nti nze bwe nayogera saagamba nti so and so yawa omutabani obutwa naye nga omutabani yaŋŋamba nti waliwo okumuwa obutwa ate nga muzeeyi mutuufu kubanga nze bwe nkuba essimu ne ŋŋamba halo poliisi wano waliwo omubbi tombuuza ayambadde atya ayina eketeni afaanana atya munnayuganda ali mu myaka emeka balinga bameka nze bwe mba mbadde whistleblower kitegeeza tandikirawo okunoonyereza President Museveni yatendereza nnyo abakuumaddembe abeetaba mu kusaanyaawo obulamu bwa Kiddawalime omujjukira nti yali afuuse ekitagasa yali afuuse threat eri abantu era n'asiima nnyo ba whistleblowers abantu abali awo abakommunicatinga ne basobola okubanga omusajja mukulu ono bamuvumbagatira okuva mu bulamu bw'ensi so kakati ebimu ku byo nze bwe nvaayo ne ŋŋamba nti kino oluusi mba sirina bampulidde lugambo badde manyi nti intelligence etandikira ku lugambo ne building mpola si kwetandikira nina kugiwa conclusive evidence nti biibino kakati gw'omulimu gwayo ogiyambeko anti nkuyambyeko ne nkugamba waliwo amataba anti mukuyambako naawe oyinza obba olina kyomanyikaawo kati nga bwe njiyambako ne ŋŋamba enkyakka agenda kuyita wali oba kyagulanyi ekera bukeezi ebirala lwaki teyagala njiyambeko njigambye nti obe wakisekka wali wagenda kubaawo kino na kino olabe in fact ennaku zineno baafunawo n'enkambi awo kumpya military wali ku ddwaliro lya Kisekka bagulawo bu bizinesi awo butonotono ndowooza bakola baasalirako ddala awo ndowooza tewakyabeera nnyo nsasagge naye nga president summit eno agenda ajinza okwogerako eri eggwanga naye nga agenda kusooka meeting nga caucus ke kabonda akababaka ba NRM ddala ku miwendo gino egy'ebintu muwulidde mu message ye yagambye ku Easter Saturday Easter Friday naye ndoza ali agamba Good Friday Easter Friday Easter Friday nungi Easter Sunday nungi Easter Saturday naye n'agamba nti ajja kusooka meeting caucus sabbiiti eno tetumanyi ddi bamubuulire bigula bitya naye nga bo bagenda okumitinga bamanyi bbeeyi y'ebintu bino bamanyi nti bokisi y'ennyaanya egula $80 akadde kano n'okweyongerayo bananga abakokasi president bagenda okusisinkana mukimanyi nti omuti gumu ogwa sabbuuni guli mukenda kati oba mmwe baba wabuuyo bamugula bokisi nambo manyi munnange kya bulijjo omuntu wabagula akasawo ka sukaali ayinza obutamanya kosti ya kiro emu kakati baba shoppingira oba mutuukayo tubeegayiridde nga temunaba kusisinkana president mukimanye nti kakati litayaputa egula $1,000 wano mu Uganda mumanye ne quality y'ebintu muzeeyi mumugambe nti ebbeeyi yandibadde awo naye omuntu agenda n'agula kiro y'ennyama mu butuufu nga bamuwadde 3/4 kati entalo zifuuse entalo tulina abuuza kiro y'ennyama kiro 2 ez'ennyama zigaana zitya okumala
omuntu nayiwa buto mu seppiki n'atandika okubuukabuuka mpolampola ati ng'afumuka ogenda okulanga mulimu butono bannange ekintu kiri wamu wano mu Uganda kye tumanyi ekigulwa n'otabuuza nti ebifo ebirala biriwa be bannaffe abo abakola mu gundi mu nsonga ezo ez'enva otemesa kiro ne baleeta olusaniya ng'olusi mulimu nga pieces 7 temubuuza naye ebinene ebisigadde bannange bitukwatirako ddala nabo tebaakoze nno tebakoze gundi East eno abantu bannaffe bagenze mu oluge twakoze ejjombo byabasaze balimba singa abadde namugongo bagambye kale eyo ye business etaliko season ezo zenve eziribwa mu format yonna gye zibeera zijjiddemu abantu bazenganga olaba twalinga mu lockdown ng'ebirala bikabbeyi naye ng'ate ezenva zeeyongera kulinnya teri ya complaining wawulirako eyavaayo ng'agamba nti kilo yenva kakati tukoyo gigula emitwalo 2,200 akadde kanetegerekeko eri ku mitwalo 2.5 ani yemulugunya naye ate neeyente eri ku mutwalo mwagiguze gumu kitundu gumu kasanvu abagenza okugula ndowooza gumu kitundu gwabadde mu lufula gumu nga kasanvu so ababaka tubeegayirira mumanye emiwendo gy'ebintu byonna okuviira ddala ku mafuta bino ebibadde nga byogerwa bya bulijjo okulwanagana wakati wa Ukraine ne Russia biviiriddeko okulinya kw'ebbeeyi y'ebintu yes thank you so much naye waliwo burning issues ze mulina okutunuza mu mukulembeze w'eggwanga ezisobola okuyamba bannayuganda okusurvivinga amidst raising prices zino ze tulimu ekisookera ddala tubasuubira okwogera ku nsonga z'emmwanyi nagagga oyo omugagga oyo wa Vinci ye Pineti. Mumubuulire president nti singa oyo agibwako obwannannyini ku mmwanyi zonna zonna ez'omu Uganda buli munnayuganda n'ab'empowered okutunda nga wabadde atunda president mugambe nti omuntu ajja kubanga asobola okusonda akasente yeegulire by'ayagala oyo Pineti muveeko Pineti yagenda okukola endagaano kyogamba endagaano eyinza okubeera nga yagikola nga president tamanyi ate oba minisita w'ebyobulimi tabimanyi kati ani atuukibwako owokumwanyi ow'obulimi tabimanyi ng'ogamba nti oba Pineti si Pineti gwenza ogamba Pineti nga Pineti si Pineti nga bwe tuwulira Pineti Vinci ababoda bamuyita Pirato mbutuufu Pirato yajjidde ddala mu nsiso Pineti gwe twogerako yayinza okuba nga si Pineti kubanga otunulira endagaano nze najjabyeko wano PDF bampeereza naye nga bwetunulira bamugamba n'omugamba nti tugenda kuwa ne tax exemption emyaka 10 gyokka nga tosasula musolo naye ng'ogenda gwosoloza kitegeeza nti omuntu wa bulijjo ogenda maaso ku exporting emmwanyi Pineti alina okuba nga afunye surplus musooke mumuwe eggwanga lya Ethiopia ndowooza Ethiopia ebasinga nabo bafulumya nnyo emmwanyi almost ndowooza ebitundu nga 5 ku 100 bakola consumption yaabwe locally balina ebyuma ebyabwe ebikubakasa ebikola tewalisobola kufuna muntu bamuwa just gundi ne bamuwa sente just kuteka butesi byuma bino ebyuma byali e Masaka byali e Bugisu byali Ludawa just okubibulula obubuluzi nga kyetaagisa kuwa Pineti kukwata nti yabeera avunanyizibwa cash crop main cash crop y'eggwanga ng'ogiwadde just monopoly omuntu omunti gwe bano bannaffe Bugishu cooperative Banyankole kweterana mujja kgenda okuexportinga emmwanyi yammwe nga Pineti amaze kufuna surplus ku tebayongerako emmwanyi balina zonna zaagwa cooperative zenga zonna zaagwa Bugishu cooperative bagezaako Banyankole kweterana eyo nayo yagwa kakati mu kifo ky'okurivampinga cooperative zino ziddemu okuyamba abantu kakati emmwanyi bagiwadde Pineti Vinci kakati ekyo nakyo simanyi bayinza okubaako nze nawagidde abagenda okugenda mu East African Court of Justice bawaabire government ku kyemmwanyi kyo for once bagende ndowooza ensonga eno yo eve kubanga tuna agreement nga ne minister wa agriculture line minister eyandibadde ateekeddwa okuba nga akimanyidde ku ddala okukimanya naye sikimanyiiko bankuba ennyumba kyayita eri gye kyayita munnaffe Gobi PS ku lwa finance ne basayininga ku lwa gavumenti ya Uganda ne Pineti kanoga Pineti alemeddwa eddwaliro kakati omuwadde ate emmwanyi omujja omutwale ne mu kulimba enguudo sinsiale ndowooza eyo tuyingidde Easter era nagambye yabadde message nkulu nnyo abantu abasinga obungi Katikkiro wa Buganda yavuddeyo nnyo n'akuba ekintu kino ekya agreement oba endagaano yakolebwa ku lwa gavumenti mulemukana n'omuntu omu Pineti Vinci nga yagenda okuba nga yavunanyizibwa ku mmwanyi zonna naye nga ye nagagga Pineti amanye emmwanyi bwefaanana
Ateja tayagala kumanya nti wananti twalina bamusiga nsimbi nga tamanyi nakemwetaaga waliwo n'okubanga ye bamugamba kofi ya tax holiday emyaka 10 ate nga akuŋŋaanya kale kyandibadde oke kubanga bulijjo bamusiga nsimbi babawa naye okubanga bamuwadde tax holiday ezeerubo watugenda zimuwa watugamba wano mbwajja tuwawaabira bwe tubeera tumuvuddemu kakati ezo ntopovu okumuweeza eyo era ajja tusoloozeemukko kati ekisinga okutweraliikiriza ababaka banaye twogera bino abagenda okusisinkana President Museveni tulowooza ffe nga abaabasaamu obwesige ne tubalonda ti oba oliawo munaatufuukira obuzindaalo bwe munaba musisinkanye omukulu mu bino byonna byonna twandigumye naye era nga bulijjo singa oba otambuddeko mu balimi eri wansi kantandike n'abaakasooli abagula kasooli ajja nakugamba nti Katikkiro eri ku nnusu bina you either give them oba osigale ne kasooli oba okiraba ate nga be balina okugula weetaaga ssente oluusi naawe oyagala omuggyemu ogende mu season endala nga tolina choice kati bwe kiba nga kibadde bwekiti eno wansi ku kasooli n'ebijanjaalo tulina obweraliikirivu omuntu ono buyinza okutya ku makya nga oba yanyiziddwa omuntu yenna n'agamba kati kiro ye mwanyimba wa 10 akakopa akatono kati akakaawa gwe okanywera kammeka mitwalo ng'etaano wakati w'esatu n'etaano n'okudda waggulu kale okusinziira ku busobozi bwo naye kakati bwe kibanga kiro y'emmwanyi baagala kuwaamu 2 ono bw'anajja ng'alina obwannannyini mu Uganda mwonna azuukuka agambe nti kati ya 10 kitweraliikiriza nga bannayuganda okuggyako omanyi wano eno juzi ku nsonga z'amafuta baatugamba bannaffe abavunaanyizibwa ku nsonga ezo nti ffe tubeereyo mu kamooli nga tulaba nti abantu baneno tebannaba kusukkuluma muwendo gwe tusuubira nti gwe gukola ki gwe guyinza okukabya bannayuganda naye nga teri muntu amanyi sente mmeka ezikyasinza okuba ennyingi mu Uganda eziyina okuteekebwa ku bannayuganda ku kugula lita yaki ey'amafuta kati kitegeeza nti ne bannayuganda tebamanyi okuggyako ng'endagaano eno ebeere specific bagambe nti kiro y'emmwanyi tegenda kukanga wansi w'15,000 bwe babeera bagigula ku kikumu which is hard bw'ogenda ku monopoly bw'abanga omuntu omu kitegeeza agenda okuliitamininga anti kakati gwe just imagine ye waddembe okugamba nti emmwanyi kati zino emmwanyi ezivaawa Buganda mulima ki Arabika mwe robasita wammwe ono tujja kumugula ku 340 oba tolina n'ogeraga nti Arabika abaawa banaffe abava mu Erigon nga tutunuddemu ne tugamba tujja kubawa 3 kuba monopoly naye nga gwe just imagine ekiri main mu ggwanga lya Uganda gwe kikwata okiwe abalwadde nga bagenda ku world market eggwanga lya Uganda nga asobola okuexportinga obukadde 7 ez'emmwanyi twavaayo mbwe emmwanyi zaffe bazirebrandinga ne batuseera bino byabeeri nno byatandika ojjukira ne bwe baleeta negundi eyo Coffee Act batandika okugamba abalimi b'emmwanyi mbawandiike babapimire ettaka bakugulira ekika ky'ogenda nga bakugulira penalty ono gundi pass kati bagi byagwikiridde baali bawa penalty naye kaakati ababaka baffe baali balina okutandika ku kintu kino omwaka oguwedde bwe twecwancwana ne tuva muki mu mukago gwensi yonna bwe baali balina okutandikira naye balinze kati ababaka baffe nabo balina okumanyanga okwebuuza ku bintu nga bukyali omanye olaba mukka n'ogamba kanziruka effumbiro yange eyinza okukola ki okukwata omuliro naye ate abakulembeze baffe balinda omuliro ne gukwatira ddala ne gubastinga out ne balyoka bavaayo ne baagala okukola ki okuguzikiza nga it is late naye nga kiri kye mbadde ngamba nti wakiri endagaano eyo singa ebadde egamba nti kiro y'emmwanyi tegenda kukanga wansi wa 15,000 oba oliawo omuntu aba alina watandikira okwerwanako nti endagaano ekoze eki emenyeddwa naye bwevaayo ng'eri plain bamuwadde obwannannyini kitegeeza nti tagenda kugambwako toyina ngeri gy'ogenda kola ki gy'ogenda kwerwanako so ensonga y'emmwanyi tubadde tugyogerako mu perspective y'ababaka bagenda okusisinkana muzeeyi jjajja mu caucus mumubuulire ku nsonga eyo y'emmwanyi nti yebadde erekeddewo munnayuganda omwagaanya okuweerera okwetuusaako bonna bw'ayagala n'okuba ng'atambuza obulamu ekyokubiri mumubuulire ku nsonga y'emisolo abasuubuzi bakaaba buli kimu mukipimira mu kiro tebakyalina bye batunda kakati weekanga nga nababadde nga bafuna obugoye mu obusente nga babujja mugiyita mutya emivumba kubanga bw'otunuulira obutale bwaffe bunene obw'omubuulo osanga nti at least 85% ebintu ebitundibwayo zibeera ngoye buli omu abeera okwo nga yeeyagala naye omusolo bagupimira mu kiro ebintu ebyo byonna byonna tebitegeerekeka so mu discussing issues eza taxation akadde kano kubanga era nkulu tutuuse mu biro
bye twetaaga ensimbi empitirivu ennyo simanyi trillion 47 ze twetaaga okuyimirizaawo eggwanga tubanjibwa trillion nga 66 kwegamba tuli awo ebintu byonna byonna byakusoberwa olutalo lwa Russia ne Ukraine musooke muluze ebbali mutunulire ensonga z'ewaka eziviiriddeko ab'ebusitema ne bannayuganda abalala okubanga bakaaba akadde kano naye Pineti ono ayagaddwa nnyo ebiri mu agreement eri ey'eddwaliro almost bye bimu ebiri eno eddwaliro ery'Olubowa baamuwa ettaka ne bamuwolera ensimbi ne bamuzimbira eddwaliro agenda disoloza emyaka 7 alikwase gavumenti ye yamuwandikira endagaano yabitegeera yawandiika ate nkugambye nti kati tekirine mu tekirine mu agreement yennyini agreement ekugamba nti omukyalo ono Vinci ne kampani ye kale ajja kubeera nga at some point gavumenti ejja kubanga emwana amasannyalaze ejja kubanga emujjako tax exemption emyaka 10 kale singa bamuwadde okola furniture wange kimwe biri mulibe biri muno kubanga tujikwe bamunoonyerezaako kubanga si Pineti nga bwe tugamba nti mu Italy ayinza okuba Pineti nga Uganda nga kakoko kubanga endagaano eno bw'obanga okikola investor ddala ng'olina omutima gw'eggwanga ddala ng'olumi lwa Uganda toyinza kugamba nti bino byonna byonna muwe pass buli kimu tiiki kugamba otya nti tukuwadde ettaka tugenda kunoonyeza abalwadde obasoloze emyaka 7 otuddize naye nga kitegeeza gavumenti yaba ataddemu ssente azimwewolede n'azimuwa n'azimba amuwadde ettaka yeewoza ensimbi n'ateekamu n'azimba eddwaliro Pineti alisoloze emyaka 7 kati kikyabeera akoze kukutu naye abakulembeze baffe ate nabo basaasire alibaddiza emyaka 7 it's a culture simanyi oba ne mu mawanga amalala logically simanyi omuntu wa bulijjo yibwa akiraba mu mawanga amalala simanyi naye wano mu Uganda tuwa nnyo respect kye bayita omuzungu wali okigendereddeko ono mu Italy naye maama ffe tugamba muzungu oba muyindi oba mu China obaani bw'omulaba n'ogwira naawe muwa katebe ka mu maaso gundi bw'abanga yamuwasiza oba yamufumbiddwa oba olabira ddala ssente bamusiga nsimbi abakoze eki abawedde emirimu nti engeri gye bakuzibwamu n'okubanga bali hands on basobola okukola kano na kali bwe bajja eno batufuukirako bafuuka batabbu actually singa bukya ku makya mu mutima mulungi ne bakola okunoonyereza ku ba contractors bamusiga nsimbi abazungu abaweebwa ku emirimu oyinza okwekanga ng'ewaabwe tatulangako nadde na mu kibiina naye olw'okuba nti ekintu azze akola ki akikola ne respect eyo ey'okuba nti muzungu tubatwala nti bamanyi nnyo baakitusigamu wali eri ku ntandikwa nga tubalabanga ba white gods bali awo batyo kati paka n'olunaku lwaleero kati osanga n'abakulembeze baffe nabo batya nnyo kati banzanyidde mu birala bamuwe ebirala byonna abantu baali bakkiriza ebirala naye main cash crop y'eggwanga gye tubadde twenyumirizaamu ebbanga lyonna eyo baali badde bagireka kubanga bw'otunuulira ebitundu eby'eggwanga ebirimu emmwanyi bingi genda mu bitundu ebyamasaka Buganda ugambye genda mu Erigon yonnayo wansi eyo balima emmwanyi genda eno balima emmwanyi ekirime eky'emmwanyi bw'obanga gw'okikutte bukwasi abantu baba ne pride mu bintu byabwe Uganda ebadde proud olw'ekirime eky'emmwanyi nga kitonyumirizaamu waakiri naffe kye tumanyiddwako ne bwegandi nakyo kati tuba tusigazza okikutte okigaye ekidobonkanyiza okiwadde omuntu omu kale kandekere gundi kale katugyawo message eno katunonye bwe tunadcompetinga n'otunda gy'oyagala n'obeera nga toguza muntu omu kyekisinga okuluma abantu monopoly gye mutadde ku mmwanyi yegenda mu maaso okubanga eruma ng'obadde osobola okunoonya market world marketing and osobola exportinga directly ne bakuba kase waabwe naye katitegeeza ne kase ogenda kubeera ng'otwalira Pineti Vinci yagenda okubanga yamuvunaanyizibwako omanye abakulembeze baffe balina okumanya nti wano mu Uganda at least buli region eyina ekintu kye yenyumirizaamu kyegamba nti kino kyekituyambyewo okuyimirizaawo obulamu actually si bwokka wabula ne gavumenti nti bwe tugamba nti ebusi oba kotoni takyaliyo bamwatukola mutya ekirime ekyo ekya pamba kyalinga kyattunze ewaffe eyo era ze zimu ku nsonga ezaleeta banene abantu okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka era bonna bayisanga batyo ng'oggyeko abantu era kye kyayambangako okulera abantu okuva mu magendo ge mutulangira wano buli lunaku so pamba takyawulikika oyo yavaayo it was region yaffe yali proud of that tikati bw'otunuulira bannaffe we twogera ku mwanya akadde kano bannaffe abali mu central era eastern side yaffe eyo mu Erigon wa bonna bagamba nti kano kakika mwanyi bw'otunuulira bannaffe okuva mu western ente n'amata muzigo eyo ye pride yaabwe kati wabukya ku makya n'ogamba nti bino byenjogeddeko byempadde ebyokulabirako nti munaye tusazeewo amataka tugawe gundi yaba agatunda
oba ente tuziwadde gundi abazivunaanyizibwa okuvunaanyizibwa ku wava mu mwanya dda mu matana nte agaawa Mugogambi region evaamu amata omanyi kati ekitwawula kyekino bayinza olaba endowooza ekisinga okutunda bakiwe amazima kagoogerwe ffenna tulina ebintu ebituyimirizaawo mu regions zaffe naye ate waliwo abamu nga batusukkulumako nga it is part of them omanyi waliwo okumanya nti oyo mukyala wange naye ate omwami omulala n'agamba oyo mukyala wange ye byonna PA wange administrator wange abasajja bano ababiri baawukana yayina mukazi eri naye ate ono agamba ati ono yeki kakati mu bintu ebituyimirizaawo wetwogera ku Western region ogamba mbu simanyi bagenda muwa amata amata bamuwe n'ente bagende ne Karamojje eri Napaaka Moroto Kaperabyo bonna bwetubamanyi nti basajja nabakyala balunzi kati bulijjo abantu balya mmese agende mu gundi bulijjo abali emmese babanja districts naye kati bwekituuka ku ono okugendemandalingi ya byabufuzi tekijja nnyo mu gundi eno political gerrymandering zaabwe ne basala ne babawa bye baba baagadde suubira birala kakati awo kitegeeza nti buli kitundu kyandirekeddwa ne pride yakyo kibadde kyenyumirizaamu kubanga oba otunulira emmwanyi eno nti abantu edda bagendanga mu cooperatives ezo otwala butwazi kapapula ne bagamba nti emmwanyi tusuubira gundi ne bakuwa akapapula n'otwala ne ku ssomero nga taata yatutteyo emmwanyi ze ne bakuwa akapapula assurance sente ogenda kufuna era omwana n'asoma cooperative nesasula sente omwana n'agenda asoma n'amaliriza sente ne bazima omuzeeyi n'agenda awali naye nga ye amanyi nti emmwanyi abantu kwe bayiridde ebbanga lyonna abaana kubasomedde bajjajja baffe bakitaffe kubasomedde n'okutuuka kubavuddemu naye katutuuka olwaliro nti kikino nakyo kigambye nti omuntu akyasobola kugenda mu maaso kwenoonyeza akatale kuŋŋaanyiza vinci bamala okufuna ezimumala nga ye bwanagamba nti nfunye surplus emala then olyokwekole export surplus tegeeza nti ayinza yadetamininga nti kati zenfunye ezimala zenkuŋŋaanyiza bannayuganda mugende mu maaso okweexportingako ezisigadde naye abakulembeze baffe bateeka okuzuukuka buli muntu sekinnoomu mu yafiisi gy'alimu kino kiri jeno omanyi waliwo kalica ey'okubeera awo nga oli contented nekyolinaye so nga ate nga buli lunaku waliwo ebikyuka naye nga gwogamba wano wendi ndi contented ti kikyengezaako okugamba bino byonna akadde kano ebitutawaanya bwe tudda mu byobulimi n'obulunzi generally kuba nti akatale kaakati kaafunda abantu batunuulira biri bye twasookerako amawanga ge twasookerako paka olunaku olwaleero ge tutunuuliranga ge tuyina okuwa ebintu bye tutunda ge tuyina okuwa ebirime ge tuyina okuwa ebisolo byaffe n'ebintu ebirala naye kaakati bulijjo waneeno mbagamba nti munaye tuli wano anko yagenze Jamaica anko wuli mu South Africa anko yagenze mu Switzerland anko alimwa kwegamba ye agenda atambula naye nga buli woolaba abeera agenze kukola ki kugaziya katale kaakati bino byonna olw'okuba nti si lwakuba nti akatale tekaliiyo waliyo amawanga amalala gali ready okukonsuminga ebintu bye tulina kubanga buli lunaku tekinologi yakyuka naye waliwo kiri eri kye twamanyiira nti ennaanansi ya Uganda etundibwa Kenya kyekyo buli omu ayinaku eyo kati ne lwosanze nga Kenya egamba tulimye ezaffe kati ffe eno bannayuganda ne tukola ki ne tubonaabona so nno bano bamusiga nsimbi abateekebwamu ssente n'abavubuka bulijjo be basikiringa ne babawa ne hard cash singa gavumenti yaffe esalawo n'egamba nti regioni y'Egindi kiki mukyasinza okufulumya nti munange tufulumya kino katubateekereyoko ka factory akakola bino nalaba abeesoloti babawa factory ya juice naye yalimu era ebyuma nga byebyo nendaba bannaffe ab'ebusogola okuba balima bikajjo babawa ebyuma ebikamula ebikajjo naye ng'obijjukira byali simanyi byakusotta baba babikolanga batya bwali awo tebutegerekeko saamu ennyingo obanga bbiri nekiryoka kikola kikitambula kati omuntu ng'oyo ow'ebusoga omwempawalinze mbu omuwadde akuuma akagenda okamula juice mu bikajjo naye nga tegwakompitinga naye bano bameta n'abalala bonna balina amakolero agali established agamazeeyo emyaka n'emyaka kitegeeza nti agenda kusigala nga yakola ki yanyunyunta ono we bituuse gavumenti erina okulowooza eveeyo egambe nti twayigiriza abaana okubeekinga kiki tusobola okukola katukolewo bekare ennene esobola okwemployinga ng'abaana wakiri ne baba 3,000 ekyo kisobola okubaako ne change gye kikola rather than telling us banange mulime mu bungi akatale gyekali nekya y'akatale wano mu Uganda ekyo nakyo abagenda mu caucus
mukinyonyole president nti prices z'ebintu wano ziri determined by how much is produced on market. Market bond. Ate ng'ebiro bino newankubadde ebintu bingi nnyo ebireetebwa ku katale bw'otunuulira process ey'okulabirira ebintu bino okutuuka ku stage eyo eri very expensive nti ebeera ekola ki enyigiriza ono omuntu wa bulijjo. So kaakati wabeewo wakiri amakolero agakolebwa nga gavumenti egalinako control. Otherwise amakolero g'obwannannyini mangi mu Uganda tugenda kutuuka ekiseera nga ne gavumenti teyina se one over salary ekyokubiri over price angaddiro yali ebadde kakati nga mu agreement eno temuli na levies zonna za tax ne NSSF subscription anti atuyamba buyamba kitegeeza abagenda omukolera bagenda kubeera endagaano omanyi kyebayita open check oteekamu zoyagala nga gwojjulizamu omwendo gwogenda okuba kati ekiri ku ndagaano gye twogerako akadde kano egenda mu maaso okutwereeza ebikya ate ekitongole ekya UCDA egenda sigala ng'ekola ki. We have a full authority evunanyizibwa ku mmwanyi ya Uganda Uganda Coffee Development Authority. Yo what is their role nga gwogambye nti monopoly ogiwadde muntu omu yagenda okubanga yavunanyizibwa okutunula ekintu nga bwe kiri wano mu Uganda buli kimu kisoboka oyinza okuwulira nga bavuddeyo okugamba nti yo just yabadde rough copy just ade ba draft kirimu ko kyetaagisa ndowooza na twagenda lule nesinkana munnaffe Ramadhan Gobi PS omuteesesi omukulu ministry ya finance era byanyonnyola byo byali bikwatagana n'ebyo byabadde mu ndagaano kusiiga kintu akisiba naye ng'era ensibambi nga bw'ogimanyi agezaako okukikuba ebiraka agezaako ng'era ekintu okiraba kyeyagenda okusaako omukono ku lwa gavumenti simanyi oba out of excitement oba kyali kitya naye ng'okiraba kyo ekintu kyatagala ensiba gye bakisiba tekirina nnyo gundi gye kitwala muntu wa bulijjo ono agenda maaso okubanga alima ekirime ne pride ey'emmwanyi nga bwe badde emanyiddwa. Ababooda beebuuza mbu wama kituufu president ye minisita w'ebyensimbi omukulu mu ggwanga oyo omukulu ye mutuufu era gyoyo onamukwatizaako mukwatiza justice mbuuziza bye babuuza ate naganga tayinza obbanga nagana tagimanyi nga ye minisita wa finance omukulu kyenkugambye nti kakati ono Ramadhan bwe yamuteerako omukono ku gwe ani yabuzaabuza ani mu nteekateeka sinsiale bw'osoma agreement bulijjo tebateekerako president mukono ku biwandiiko nga president tamanyi ku kiwandiiko ekiba kifulumye ekyo kyabuzeemu era kyandibadde ng'oba olyanza empagira abagenza okukikuba mu East African Court of Justice nalengera parliament abaka ababa mu bitundu ebirimu emmwanyi nabo baateekawo embeera ne bagamba nti eno endagaano yo simanyi baali basomye obuwaayiro obusinga obungi naye nga ako kenkugambye kokakokka emyaka 10 tax exemption gavumenti ng'emwera n'emisolo ng'egenda nemuwa amasannyalaze egenda muwa buli kimu emuzimbire buli kimu mutandika kumubuguza naye nga abantu badde basobola okugenda mu maaso bo ne banoonya akatale ak'emmwanyi ng'osobola okuexport nga wonna w'oyagala n'ojjamu ensimbi zo naye kati simanyi ono yagenda okusooka kati kigenda kubanga kifuna nnyo with a monopoly obanga bwe kibadde nti ebadde open market free market economy buli omu ng'osobola okutunda gy'oyagala ne muleeta ensimbi wamu anti kyandibadde kifuna nnyo singa kiri kikoleddwa kyenkugambye nti nga baavuddeyo ne bagamba nti newankubadde ono yavunaanyizibwa ku mmwanyi tayina oba toyina kumuguza kiro y'emmwanyi ku ssente ezika wansi wa zino but it's open ekitegeeza nti ye kennyini yamanyi yagenda okulowooza butya bw'asobola okukola ki okulowoozaamu naye akadde kaneeno simanyi okuggyako nga ye nga vinci si ye vinci naye bw'abanga yeye ndabanga ne maaso awo nakyo ekiyinza okutawaanyaamu ki gavumenti yaffe kubanga bannaffe abo bassa ekitiibwa mu kintu ekiyitibwa endagaano nti endagaano eyo wakiri takutwala n'akuwawabira eri gye batwala omweni anti bagenze kati nekigwera eyo East African Court of Justice kabatandikire abaka ba parliament bagenda kitandikire bakikomyewo kasita bakiggusa kijja kudde emabega bajja kasita bakiggusa kubanga munnanga ababaka baffe oluusi bavaayo ne babaawo babeera bakyali ku kino ne bafuna ekibafuula bize kati ebyerubowa babivuddeko akadde kano mu process eno oyinza okwekanga nga ssente zayiseewo dda zalina okufuna ez'eddwaliro ly'erubowa nti we tunaaviira ate ku kyemmwanyi ate nga waliwo awo ekirala ekikoze eki ekivuddeyo sinakindi nga tetunakimaliriza nate tufune ekigenda okubanga kisaanikira kino ate kibeeraawo tube nga tumanyi so kakati ebintu bingi nnyo waneeno mu ggwanga ababaka baffe bye babuukira oluusi n'olowooza nti oba babanga abasasuddwa kituleetera okulowooza kubanga gwe munange bw'ovaayo n'ogamba nti ekya gavumenti okugambanga nti egenda kwezza ettaka simanyi mu buwaze bakusasula ereita bwe beeyagala dikozesa nekibaawo oba oliawo ne kisirika
ababaka ne bavaayo ne batabaako na kye bagamba oba oliawo wabaawo keesi yo nayo nebeevuddeyo neera ne bagolokoka buto ekyemmwanyi tubasaba mu kigguse bannanga ababaka baffe kale katuumulemu katono nnyo naye nga pineeti ayinza okutaba pineeti mu ngeri ya pineeti kale katujja mu message eno katono nnyo tukomewo tulaba ti Daily Monitor ne ono bwino nawe wanisa ate